one witness. Waliwo omukyala yambuuza akaawo nangamba nti kisoboka okuba nga nze ndi eno kuba alabika ali mu Arab countries oba ali Jordan oba ali Saudi oba I don't know the exact country naye alabika ali mu Arab countries. Yabadde ambuuza nti no kisoboka okubeera nga ndi eno wala but nengula ticket nengulira abawagizi ba Aromatic Entertainment ticket zibatukako batya. Kisobokera ddala mukwano bw'obanga oli eyo ng'oyagala kugulira abawagizi ba Aromatic Entertainment ticket ezigenda okulaba customer care live on stage ku Theatre La Bonita ennaku z'omwezi nga 28 29 ennaku z'omwezi 3. Inbox me ku 0763 855 400. Yes, inbox me changu nnyo, inbox me. Then bw'omala ku inboxinga era nja kujja wano wennyini mbasome ngambe nti no omukyala bw'ati ne bw'ati ali Saudi Arabia yaguze tiketi 12 era tuziwa abawagizi baffe era abawagizi baffe abo abanayiwangulira tiketi oba oli awo nja kuteekawo ka program ne bekanaba katono katya. Okay, thank you so much guys okubeera nga temukyajje ku middeko. My name is Morris Jordan's Kawesa, channel kuoli bajita Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Thank you so much okubeera nga temutwagadde. Mwebale nnyo okuwagira Aromatic Entertainment, mwebale nnyo okuwagira Customer Care, mwebale nnyo okuwagira Nsobeddwa, mwebale nnyo okuwagira Neighbor, the new Seri, the baby Seri, ka Seri akachali ka baby atenga kali big more views and everything because of you our viewers, you our customers. I thank you so much okubeera nga temwagira Customer Care. Mune nkubulira ki omusibe yakomyewo naye muganda wange ali bulala. Omusibe yakomyewo nenga muganda wange ate ali bulala nnyo. Tanansi naye yefudde ekirala ku gate abeera ku gate naye nga naye ali awo azoganya. Kakati nkugamba ntino ennaku z'omwezi nga 28 29 n'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera ku Theatre La Bonita live on stage okutandikira ddala eri ku mukama waffe Sir Ahmed Lubowa. Ngera bwe nakugamba obanga bwe tujja tukugamba buli emizannyo gyaffe gyonna gye tuzannya ne tumala tugiteeka ku stage buli kye tusuubiza tutuukiriza Fenga Aromatic Entertainment. That's why we are number one. That's why we are number one in the game. And because of you guys, ate tuli number one. Olwakuba nti no tukola ebirungi. Ate era tebyali badde birungi nga gwe toliko omuwagizi waffe. Kitegeeza gwe naawe olina kyamaanyi kyobeera nga ate otugattako. Era tukwebaza webale nnyo webalire ddala. Gwe house manager webale nnyo beera ddala webalire ddala house manager. Ba house managers mwe namba tumiddeko mwebale nnyo okubeera nga ate mubeereyo mu biyumba ne mugamba nti naye era tulina okuteekako Aromatic Entertainment tulabe emizannyo gyabwe kutandikira ddala eri ku Nawolovu paka kati nga ate mulimu kyatuwagira. Thank you so much. Era ne bakyagala bo ne bagamba nti kyamaanyi. Oyinza gwe okugamba nti nze ndi musambi wa mupiira nnyo era nze ngukuba nnyo era yeyelele newe wa credits zonna but bwe tukuteeka ku kisaawe abawagizi bali banaagamba ki? Kyovolaba era waliwo bangi but mwe abawagizi era mu musawo ne mugamba Aromatic Entertainment, you're the best, you've made us mumutufudde bannambeemu mumutufudde ensonga. Angela yakomyewo yavuddeyo mu kkomera ne mwana wa maama. Angela tasalikako omusale. Olaba nti nate muko wa Kimera atolooza Kimera omukazi gwe yafunye mukowe ate si ya musolako kutulya Kimera enebbali atolooza mukosi biwanvu gwe tulolabe Customer Care. Thank you so much. Nenge nakuzomezi nga 28 nakuzomeza 29 ennaku z'omwezi 3 guno omwezi gwennyini 28 29 3 June ono yennyini towerabira ku Theatre La Bonita gye tugenda okubeera nga ate tukuwa omuzannyo ogwo live on stage kuviira ddala ku Kimera Nakimera, Angela, Tanansi, Kazooba, Ntege.
nga tebajja ku theatre Labonita okulaba omuzannyo ogumanyiddwa okukuzannyira omuzannyo ogumanyiddwa nga Customer Care live on stage. N'olwekyo tosubwa tubeereyo mawongi tugijjuze ate tukikole this time round. Omanyi Romantic buli lwe mukama waffe buli lwayiya series empya abaako n'ekipya kyateekamu ng'ojjako okubeera nti nno tutuzannya ne mutulaba ku screen zammwe. Atulabira ku TV, ku Makula TV. Thank you so much. Nawe kati gwe atulabira ku Makula nawe n'obeerayo. Nawe atulabira ku YouTube n'obeerayo. Nawe atulabira ku simu yo. Omanyi YouTube ebeera ku simu, ebeera ku tablet, ebeera ku smart TVs, everywhere. So kyolaba ku TV ate bwe kituuka ku stage live, man, jjukira wali tuba ku stage. Biba biralamu. Tuba balalamu. Tuba balalamu muko. Tuba balalamu. So n'okyo jangu, come on witness. Mbulizeemu ebibuuzo. Abawanguzi bawangule tiketi ezo bajje balaba omuzannyo Customer Care. Kiri kitya gwe weekuumire wano ku Morris Jordan's K Media. Ngenda kuba oba ne ku Facebook yange eya Morris Kaweesa. Gwe weekuumire awo. Ngenda kuba ate nkuyisizaawo ekintu kyo oba tugenda kuba tukikwasaganya mu mbeera yonna. Tukitegeerekese bulungi. Gwe wenna ayagala okugula tiketi eza Customer Care ku theatre Labonita ng'oli abroad, because ne kumundi kuli twakikola ku Best Friend, twakikola ku U-Turn, though sajja nembagamba neka this time round omukyalo no bweyangambye nekinkwatako kati ensonga kindi wano mbagamba nti no jangu mu inbox yange eya 0763 855 400. Gwe naayagala okugulira abantu tiketi ezigenda okulaba omuzannyo Customer Care ku theatre Labonita, jangu mu inbox yange era bw'onojja ojja kungamba nti no Morris nze njagala kugula tiketi 10. Tiketi 10 onsindikire sente nziteekewo. Abantu abo bajja kuwangula tiketi nga bayita wano ku Morris Jordan's K Media. Oba bwe bataayite wano bayinza okuyita ku Trust Films. But nja kusettinga ebibuuzo oba tujja kusettinga ne bitabo ebibuuzo kuba ekibuuzo kiyinza okulema naye nga ate oli muwagizi wa Romantic. Oli muwagizi wa Romantic tukwagala. Okitegeera nawe otwagala because otubeereddewo. Tiketi zino bwe ziba ziguliddwa nga muwagizi era yaziguze ate ngera z'abawagizi ne bwe tuba tetukubuziza kibuuzo tusobola okuwa tiketi yo nojjala olaba omuzannyo kubanga kyamaanyi kyamaanyi. So ensonga eyo nayo ndowooza njogeddeko. Buli oyo yenna ayagala okubeera ng'agula tiketi ng'agigulira ng'agula tiketi ya Customer Care okulaba omuzannyo gwa Aromatic Entertainment, tukwaniriza inbox me ku 0763 855 400 tulaba ate ekyokukola. Era embeera yonna amannya tujja kugawandiika yaguze tiketi zaffe era tukwebaze. Thank you so much. Era n'abawagizi abana babawangudde nammwe tujja bawandiikawo. Era nammwe mujje mufune tiketi zammwe mujje munyumirweyo, mujje munyumirwe omuzannyo ku stage kubanga you know bye bitufuula ab'amaanyi, bye bitufuula ab'enjawulo ate mwe mutufudde ekyamaanyi, mwe mutufudde kye tuli olunaku olwaleero. So n'olwekyo oba osaze wate okwongera otuwagira wotya, alhamdulillah omukama Katonda abeere ng'akwongeramu ekyamaanyi. Ndowooza ensonga yeetegerekese. Neighbor yatandise. Brandon bamuwasizza. Brandon bamuwasa naye omukyala yawasa Brandon. By the way omuzannyo guno gukyali mupya nenze olwedde gwampadde dde ekyokuyiga. Ekisooka abavubuka tukole bashuga mami balekerawo tuwasa man kiwulikika bubi nga mukazi yakulagira mbo nga gwa wandiika ebintu ebibulawo mu kiyungu nti tewali nnyaanya obutungulu bwakendedde amanda tewali
nga gwa muvubuka gwabiwandiika kati omukyala ayina agenda n'abireeta oba kale nakolekera sente akolekedde oba $5 oba 10 oba 20 nti zigenda kukola waka n'ogenda mu katale kati kambuze mu katale ogenda na kisero oba na kabbo tugenda kulaba Brandon n'akasero ng'agenze mu katale okugula ebintu bya waka nnyanya butungulu binzaali omukyala akomewa mubuuze nabadde ngenda nakulekedde $10 okugulako ebintu balance aliwa ya rabbi balance aliwa mpa balance wange omumuwe oba balance wasigaddewo emitwalo oba $1.5 oba $7 nga gwabadde gulina guba $7.6 akubuuza obutungulu waguze bwa 4 $6 luliwa anti mami kati gwe mwami gwalindeza akameeza gatolwao nobo ofuse mukyala negwe neighbor gena kuba manyi ndowooza walabye Brandon musajja wattu akawala kavudde eri akalongo ne kajja kakanikira simu nate namwe abakazi nammwe nemba muwasiza abavubuka abo tate mukisussa nnyo kuba kati oli yazzemu kanikira simu era tobasanze nga bakola ekintu kyonna at that very moment gwotabuse ogambye mubadde mwekwana mulaika mbadde na mukisenge mulaika mbadde mwekwanidde ebbanga ningo basanze mu ddiro in fact batudde na distance Brandon atudde eri ne babiri atudde eri bati gwa mangu ago creatinzeewo ebibyo olwokuba goleka sente waka nakyala twakalabako episode egi ne muganda wange nze nafunyemu ekyokuyiga mu episode emu yoka nkyafunyemu ekyokuyiga abavubuka tukole naye mu maaso eyo gyeraga tetumanyi ebigenda kuggwera so n'olwekyo kiki nkugamba weekuumire ku Trust Films sawa 3:30 episode lwegenda okubanga egendayo buli lunaku lwegendayo sawa 3:30 tulabe biggwerawa Brandon yatuuka n'okwoza Brandon bajja Mozesa n'obupale bw'omunda nti talina ssente tayagala kukola banange tukole bane bavubuka mwe mukole nebaza nnyo omukulu Sir Ahmed Ruwawa movies ezisinga zino azikola ne zitunyumira naffe abazizanya by the way zitunyumira mumuyinza okuba nga mumulowooza mbufe tetuziraba naffe tutuula ne tweraba n'otuula ne weeraba kati omanyi movies zino okutunyumira obulungi ffe kati bw'oba ogiraba wejja mu kifaananyi nti gwe Brandon ne weeteekamu nti Brandon tomumanyi namumanya tomumanyi tomulabanga nako kati n'olaba byakola n'otandika okumuyigirako naye otuula bw'oti natudde bwe nti nendaba Brandon mukazi yasoose n'abeera mu kisenge nga yeekolako biki bikyali mu kufuluma awo ng'agenda n'amugamba I'm done clean up the mess ne clean up the mess omanyi kyabadde amugamba kyabadde ategeeza amukolere clean up the mess yabadde amugamba nti maliriza ekisanirizo kigudde eri kirondeyo kize mu position zaakyo obuviiri buno bwembadde nsanirira buno obukunkumuse bwereewo obuliri butereeze bulungi bubeere bulungi can you imagine omukazi nga yakugamba ebyo nga gwe musajja kati nga gwalina okulongoosa byayonoonye mu bakazi mu ate namwe bemufuna ssente maani alete abavubuka temubayisa nga ate kyakuttale mulekere mukalya kati anyway katusooke tulabe neighbor gyeneggwera naye
ngulira omuro. Anyway, eyo nga tumaze okuvaayo ensonga zibadde nnyingi ze njagala okwogerako. Eyo nga tumaze okuvaayo twasamba omupiira customer care versus Nsobeddwa. Twagusamba olunaku lwali lwa Sunday. Customer care nebeera nga ate ekubiddwa ffe abansobeddwa, ng'ekubiddwa ffe abansobeddwa. Goolo zaali 4 ku goolo 2. Be basooka tuteebamu awo ne basooka bacacayika ne basooka bacacayika ne bavumirira nga bamanyi batumaze. Naye muganda wange gye byaggweera anti Man City bw'osooka ogiteeba goolo, ne bw'ogiteeba goolo mu ddakiika esooka, ne bw'ogiteeba goolo mu ddakiika ey'okubiri, muganda wange oba otankudde enjuki. Ate si ffe twali twambadde bbulu, ate nga bbulu etegeeza Manchester City, ate nga captain ye Maurice Jordan Kaweesa, ate nga captain awagira Manchester City. What are you talking about? Boy, twafuuka nsolo. Mutebi Faruku director wange nga ye Guardiola wali JJ oba omukulu director Isma Ish nga naye wali kutachira yini nga bateekamu wali ekibuli beba Guardiola baffe. Boy, batupika second half tabakwago 1, 2, 3 ne batandika okuweekera. Conrad Peter Yiga natandika okusaba amazzi. Tanansi natandika okusaba amazzi. Ekino ekibuzo njagala kukiza gye muli. Njagala kiza gye muli. Mmwe muba muŋŋamba oba mmwe muba mutusalirawo. Manye waliyo team customer care, waliyo team Nsobeddwa. Wadde nga ffenna tuli ba Aromatic Entertainment. But ne mu bawagizi nammwe mulinamu ekyammwe. Kati musoke muŋŋambe. Batusabye rematch. Rematch kitegeeza ki abatakimanyi? Rematch bwe tukwatagana tiimu 2 ne twekuba omupiira. Omu n'agoba. Gwe bagobye n'atakkiriza nti bamugobye, omanyi obeeramu ne kali. Gulabika mukisa sha angwiridde takisoboka ankubye atya hansanze seetegese. Kati ojja n'ogamba manyi tuddemu twekube nga neetegese bulungi, oba tuddemu twekube nga tongwiridde. Kati nabo kye basabye rematch, basabye omupiira tuguddemu. Kati ekyo kikizze wammwe gye muli mwe abawagizi baffe, mwe abawagizi bansobeddwa. Aba customer care akambeso nyo bayira mwe aba customer care mwali banji, mwe batimu customer care mwali banji kwolwo nga mugamba Nsobeddwa bagena bakuba twabatuulako. Wamma batimu Nsobeddwa ekibuzo kikizze gye muli. Tukkirize tuddemu tubasambe oba tubaleke tubagambe temututawaanya omupiira gwaggwa temutusumbuwa. Tuli bize temututawaanya. So no lecture, you know, we are, busy. So, excuse us. We are not going to play that match again because we did our best and played you for goals to excuse us. Tubagambe tutya, tukirize yes, oba tubagambe excuse us. Write in the comment section. You tell me, we either accept oba tugane. Tell me. Bumpta Morris Jordan Kaweesa. Bumpta Morris Jordan Kaweesa, straight out of Aromatic Entertainment. Thank you so much for loving me. Thank you so much for loving Aromatic Entertainment. We really love you so much. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. For those who have shared already, thank you so much. For those who have subscribed already, thank you so much. I love you so much. I cannot thank you enough. Njagala otumirako bakyali bange. Bana ikantwala mukisa guno. Bana munzikirize ntwala kakisa kano. Okutumirako ku bakyali bange abali mu Arab countries. That is Jordan, that is Qatar, that is Oman, that is Dubai, that is Jordan, that is nyingi. Yeah, Mabu country. Thank you so much. Bambi mwana abaduka nogenda walika wifi nosoka nogira ba movie nomala novayo.
thank you so much okubeera nga ateeka wifi mukakwate bulungi bambi mukakwate bulungi mwe balikola mirimu okubeera nga ate babosi bamwe temubanyiiza babosi bamwe bakwate bulungi omanyi bosi we yabeera mukama we ate yabeera kyaliwo kati mubafule bakyali bammwe babosi bamwe bafule bakyali bammwe ya mubafuule bakyali bammwe bababeererewo then nzizaako bafani baffe abali mu diaspora countries. By the way, nababuuza ekibuuzo kino temunakinziramu. Diaspora countries nababuuza n'abali Oman, abali mu Arab countries nabo bali mu diaspora oba temunazira mu kibuuzo ekyo. Kati kantwale omukisa guno okutumira ku bali mu diaspora, abali Canada, abali German, abali London, abali USA, abali Netherlands, abali mu other countries. Bambi namwe mwe bali nnyo okubeera nga ate mukikubira ddala n'amaanyi. Thank you so much for that. Mwe bali nnyo okubeera nga ate nga motuwagira. Sijja kumenya manya mangi abali Sweden. Thank you so much. Mwena mbagaliza birungi byerere. Nga namwe mutwagaliza. Wallahi tubaagala. Wallahi amazima ga Katonda ali mu ggulu ndayira nga ntya Katonda tubaagala kuba namwe mutwagala yensonga lwaki mubeerawo nemutulaba. Thank you so much. Nzizaako okutumira bakyali bange abali wano Uganda, abali e Uganda oba abali kale mu Africa. Lemisa abali mu Africa kuba nafunye messages eziva mu Nigeria, eziva Cameroon, eziva Ghana, eziva South Africa. Nga nabagamba bambi they are watching us from there. Bambi thank you so much namwe kubeera nga temutuwagira because atemwe mugula kadata kadata nomtekako kadata ko by the waliwo ne argument yabadde mu comment section nga yabadde wekatandoza ya comment nze nagamba tubagala nnyo era tubateeka nnyo then we Uganda na commenting nagamba kati no mulabira ku wifi naye ate ffe tugula data each and every day wama ffe tusinga okubaagala kati debate ngeri awo nti ffe tubeera ku wifi tubaagala nnyo nagamba anti anaife tubeera Uganda olina okugula data tetulina wifi nenga mwena tubaagala. Thank you so much mwena byemukola bannange mwena tubaagala tubakunda mwena tubaagala buli omu gyawagirira. Thank you so much okubeera nga owagira mu nsi zonna sinza zimenya kuzimalayo. But in African countries, thank you so much. More Arab countries, thank you so much. More diaspora, thank you so much. Mwena mwebale. Bampita Morris Jordan's Kawesa. Nzembade okubeera nga te mbabuuzaako. Bajita Morris Jordan's K Media. Morris Jordan's K Media. Please subscribe, like, comment and share. Temwerabira nyongera okubajjukiza era nakusomeza nga 28 29 nakusomeza nga 3 tuli ku theater La Bonita nga tukuwembeddwamu omukulu Sir Ahmed Lobowa oba amanyiddwa nga Omulangira Kimera ku theater La Bonita. So thank you so much fena tubeeyo mbagala nnyo mbagalira ddala love you kamba siibule olunaku olwaleero ate paka tunaddamu olunaku olw'enkya Mr. Morris Kawesa mbagala nnyo. Thank you so much. Mama wange nkutumiddeko oli Masaka nawe beera bulungi. Abefumbe mwenna namwe mbagala nnyo. N'abo mutima bebanzaala namwe mbagala nnyo. Abefumbe be bataata bange nange ndi wafumbe mbagala nnyo. Abalangira n'abambejja mwenna mbagala nnyo. Ab'ebika byonna mwenna mbagala nnyo. Thank you so much. Morris Jordan's Kawesa. Let's meet in the comment section. I love you. Sorry. Mbadde mbasibudde. Kankomeo. Nga sineerabira mbadde neerabidde. Nzija muno ekijjukira. Banaye nkola surprises. So please trust me with your surprise. I do surprises to your loved ones. Oyagala mu surprising na kagato, oyagala mu surprising na kamotoka, oyagala mu surprising na kanyonyi, oyagala mu surprising na ka dress, oyagala mu surprising ku birthday ye, oyagala kumwaniriza nga ava ku kisaawe nga atuse ku kisaawe entebe, oyagala ki? Services zonna nzikola so long as it's a surprise. Services nzikola era benzikoleddeko basiimye ate ku bbeeyi entono ennyo. So n'olwekyo jangu mu inbox yange twogere ku 0763 855 400. Jangu mu inbox twogere ku nsonga eyo. Then
Njala nenyongera okwebaza abampagidde ku Morris Fashions. Nina engatto, ntunda engatto, abanguzeeko banaye mwebali nnyo mwebalire ddala. Thank you so much okubeera nga temunjagadde ne mungulako engatto banaye buli kyendeeta nga mukigula. Thank you so much. Nina engatto okuva ku y'omwana omuwere eyakazaalibwa paka ku muntu omukulu. Nina engatto okuva ku size 12 paka ku size 45. So n'olwekyo nera mweyongere okungulako ku Morris Fashions. Morris Fashions bw'oba ogyagala eri ku abali mu Kampala eri ku Naiga Chambers, bw'otuuka ku Naiga Chambers eri opposite Mini Price, oba bw'otuuka ku Mini Price nkubira omwana akonone waawo akuleete ku dduuka tukuwe engatto yonna gy'oyagala. Oba toyagala kujja mu kibuga nga jjaamu biki sigala ku mulimu gwo. Gwe jangu mu inbox yange eya 0763 855 400 jangu mu inbox nkuteereyo engatto olondeko nkukolere delivery. Engatto bagireete wooli. Okitegedde mukwano? Baleete engatto wooli. Thank you. Ekirala kyenyinza okubajukiza ennaku z'omwezi nga mwenda ogw'omunaana Haruna Mubiru ekitooke kifansalira alina show ye eri ku Hotel Africana. Mujje ate naye tumuwagire. Akayimba ke bw'ayagala okukafuna nga kola tune mu ssimu yo ngenda kudda nkuwe codes z'oba olina okunyiga ate okafune akayimba ke. Yes, Haruna Mubiru ennaku z'omwezi nga mwenda temwerabire. Ennaku z'omwezi nga mwenda ogw'omunaana ali ku Hotel Africana. Haruna Mubiru ekitooke kifansalira. Thank you so much. Alina akayimba kakapya bakaita tonsobola. Nako mukanoonyeeko ku YouTube channel, mukanoonyeeko ku TikTok ye, mukanoonyeeko ne ku TikTok yange. Nako kwekali. Thank you so much. Bamsa, Morris, Jordans, Kawesa. I love you guys. Have a blessed evening.